Omukazi eyeekoze obusolosolo oluvannyuma lw'okukwatibwa nga bbye mu supamaketi ye Agnes Mirembe ng'ono mutuuze mu Mpigi Town Council. Ono akwatiddwa poliisi y'Empigi oluvannyuma lw'abakozi mwemu ku supermarkets ezisangibwa mu disitulikiti eno okumukwata lubona ng'afuluma ne butto wamu n'amakoloni nga tagasasudde. Kati ensawo ye engeri gye yabadde apapa ensawo ye yali teteredde bulungizo. Bwe yasumulula ne twongera okukakasiza ddala nti mu ebiri ne tubiraba ngati ne tumuyita tuga madamu leta tuceekingeko mu nsawo ye otulabe. Nakkiriza n'atuwa ensawo ne tuceekingamu ne tumugaa ebintu bino bijjeewa nga byo tobisasudde n'agamba ebintu bino ono butto muguze wa mwami Kaddu naye amakoloni ndayika go ng'erabidde. Okusinziira ku nnannyini supermarket eno Haji Kasim Kasozi Kaddu Nabbi Mirembe aludde ng'abalabiriza n'ababba era ng'olwaleero bw'akomyawo kwe kumusaako eriisa ejjogi si kubanga abayisa kulitalaba. Yagezi kwanga omukyala ateeka butto mu nsawo ye embeera mu kifuba wano agezaako nnyo okusitama ng'alina byakebera oluvannyuma agenda okuva wakeberera ebintu awo ng'alina byatadde mu nsawo. Uwayise Mbale ne balaba Mirembe ng'afuluma n'amakoloni ne butto byatasasudde ekibawaliriza okutegeeza ku poliisi ezze n'emukwata. Okubeera ng'atuuse wabweru ne tumuyita n'akomawo munda wano ne twaza ensawo ye n'agezaako okutunnyonnyola nti ebintu bino azze nabyo era abiguze Kalagala ewa mwami Kaddu. Ogenda okukuba ku ssimu ewa mwami Kaddu n'ategeeza nti sinalaba mukyala afaanana bw'atyo mwongere mwetegereze. Abantu bavumiridde ekikolwa ky'omukazi ono eky'okubba ebintu ne bategeeza nti kati abakazi baguvudde mugano ogw'okubba ebintu mu supamaketi. Kasita batandika okwenyigira mu by'okukola bizinensi ne bava ku bubbi buli bwe babeeranga edda era abakyala bawuliranga nga bwe babba amatooke bwe batyo mu nsuku naye kati bayigenda mu supamaketi olw'okuba nti bayingira mu bintu ebyobusuubuzi kati bayingira mu bubbi buli obw'ekisuubuzi. Ono aggaliddwa mu kaduukulu ka poliisi Empigi gy'asuubirwa okuggibwa okugasimbagana n'omulamuzi. Joseph Kinobe yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV1.